Lina Kondabe eteredde sikyo eteredde guys sikyo tawa bambi yakomyewo ku mulimu naye tannawona bulungi akomyewo n'omugogwe kola omuganda nge tuli buseka enkuba ebadde etuzoganya okufa obufi naye ekedde kati pakabangali katanti naye nemotoka yandivuddewo yes, police atandise violence yaabwe akana mwagala kutta bantu President Wuli omukulembeze w'eggwanga wuuyo oh my goodness banat sharing a live tawa emotoka eno ekugiremoko emotoka eno omwagala w'abangi Robert Kyagulanyi emotoka eno ebeeyo emotoka ebeeyo emotoka eno ebeewo kalukubambi President wendi ku mmotoka banange sharinga live omwagala w'abanja atuuse omwagala w'abanja ajjaku wano kyokka naye alikodiyo emmotoka eyo edde wano Robert Kyagulanyi Ssentamu omukulembeze w'eggwanga atuuse e Busega gwe atulaba sirina kubano saakubawo abasakubawo omwagala w'abangi omukulembeze waffe Robert Kyagulanyi Ssentamu akati k'ekibiriti ke tulinawo akati k'ekibira kuwadde ekikajjo bambi thank you so much bannange ke kati k'ekibiriti ke tulina ke twasigazaawo Robert Kyagulanyi Ssentamu atuuse e Busega ayitibwa naye ayitibwa the people's president nakugambye the people's president uno bamutaddeko abasajja bali bakamunywa musaayi oh my god my the people's president 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 temulwanagana ndiwa mawuli afana the people's president the people's president the people's they exposing themselves bali mu kwerabisa lunaku lwajjo bakoze bye bagala byonna mu kibuga bali mu kwerabisa boy this is the protest vote they have been speaking about the people's president abantu tebakyatya mamba abantu tebakyatya mundu omukulembeze w'eggwanga akulembeddwa omusaayi gwa Katonda akulembeddwa amaanyi g'abantu emundu weeziri naye tebazitya lunaku lwa leero emundu bagikutte naye abantu tebatya mundu nkugambye batatya mundu bajja muwulira akomyewo in another day in another time in another year
in another election of a protest vote, the people's president is back. My God, it has started again, as it was between the guns. Oh my God. Nga bulijjo bamuteeka akatiwe mundu, nga bulijjo musajja ali solid, tatya mundu, tatya biduduma, nkugambye basala watise batambula naye. The people's president, the people. Tugenda maaso tokatya ekyo kibeerawo bulijjo kigenda maaso tugenda maaso katono nnyo ka network katutumbyemu naye nga tugenda kuba tweyongerayo just network etukonyemu katono abasajja banyinterruptinga network katutereezeemu mutuwemu eddakiika emu yokka guys, only 1 minute tugende maaso n'okuba nga ate tweyongerayo. Dakiika emu yokka abasajja nkugambye bakyankalanya network. Dakiika emu yokka. Aha, kiteredde. What a love! Amaze kubanga bamunominatinga amukulembeze eyalondebwa abantu bamaze kubanga bamunominatinga muganda wange kansubire ndi buli kimu kiraba bulungi nnyo nabagambye olwaleero biralamu kati kweyita munno temukulembeze tuli naye yita munno temukulembeze tuli naye nabagambye olwaleero biralamu olina kyamatonisho His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu. He's in Busega now. Twagala kwebaza mwena abakiririza mu nkyukakyuka ffe tufayo kikyolimu. The people's president is here. The people's leader is here. Ono ye mukulembeze eyalondebwa abantu. Money can't buy love. Since yesterday, they have been painting a picture showing that they're so stronger. The people is here. The voice of the people has spoken. The voice of the people has spoken. Money can't buy love. Not even gun can stop the love of God. Oh, the sleeping giant is here. The sleeping giant is here. The sleeping giant is here.